Karo Kasita ne Atine Pro chichi ekiriwo ye Kabaya agambe Buchamani olimbega waliwo olutalo olukute wansi ne waggulu nalo nduina just wekomere wekomize kujika media ogena kubanga munange ate otambula nange buterevu nkwaniriza gotena bakubanga subscribinga gena maso subscribing likinga commentinga tusobole kubanga munange tutambula fenna. Of course Palaso yavudeyo nagamba ye mukwano gwa Cleverje era fanwe era nagamba wanafuna obude ajayitayo munange alabe ku mukulu ono Cleverje. Jukira Cleverje agamba nti bano bamuloga era yali yabekweka wabula oluvanyuma bavayo ne unitinga yadenge bitebina bakutambula ngate webina kuba. Jukira bagamba abantu bagenda kola tenti mu kivulu kya Cleverje nga yo egenda kutulibwamu Mayanja family yoka wabula ye Palaso amaze tutegeeza nti inshallah wekinaba kisobose ajja kuyitirayo ko awagire ku Cleverje. Waliwo olutalo olutambula ku social media waliwo omuwala alien skin we yakakyalirako wali mu ghetto yeitaba muwala wa mami something like that. Ono munange waliwo eyamubukide nga omanyi buli wobeera mu matyala kasobanga oyina eddala lyotuseeko tomanya mulabe java bwatyo natandika okubanga ate ayagala akuteeke ku ttaka. Kakati bano olutalo lwabwe tetumanje lugenda kugwera naye nga bo bandibanga bagala kweyuzayuza. Because you live in the ghetto, it doesn't mean you should be ghetto. Mama, please. Oyocha. Kabaka wenseno. Atali wa ghetto. Katika bibino wa manga. Ze kuinua ghetto kati. Zikakagama amazima. Shitegera. Atate toina chogena kukola o. Kwenu walinye amaje bro. Shitegera. Kutoina na yugwe. Ubulirani gwe nawe gwe eyawebukedda gwe bawebula wabuledda gwe bayawula yawuledda muzeline empiseme otakola byampisambi tokola byampisambi gwe kederi naye tainabyo ngamba jagala omuntu avera ambulire gwe sina bude bukuvuma byonna yogamye mbunakuume sina kuvumako ofe tetuvuma naye bulabisa ye omukyala Karo Kasita ono avudeyo ne yegaana ebitambula nti yandibanga ali mukwano n'omukulu producer Atine Pro. Jukira emabega kaawo bano mbu baliko mu lutalo n'omukyala Lydia Jazilini era nga bano bonna bali mbu balwanira omukulu ono Atine Pro wabula omukyala ono avudeyo n'agamba nedda nze Atine mukwano gwange era ye muntu gw'osobola okwesiga olw'ensonga akubeererawo wonna wobeerera mu buzibu. Banaye tugambe kino kifuuse kya kwekwasa kubanga Spice Dana yatugambye Diamond mukwano gwe era amulabanga biki so abayimbi kakati eyo yefuuse engombo bwe tubalabanga munange mukukuta ogenda vayo otugambe oyo mukwano gwange nnyo ndudde naye namwa mujje okitegeera nenga Karo Kasita abyeganye nagamba ye ono mukwano gwe kumpi amulabanga na brother we kale temugenda maso na kutambuza mugambo ogutali mutuufu. Era ono tutegeezezza nti akoze project nyingi nnyo n'omukulu ono Atine tumujjukira nnyo mu biseera bya Fik Famika ono yakuba omuziki mbutuufu n'abali mu ttaka ne beekangamu musajja akuba ngoma. Kale Karo Kasita avudeyo n'ategeeza nti mwena abagala obbakolera ennyimba mugiwo Atine agenda bakolera bulungi ate nga akabeeyi katono ddala bw'atyo n'akayisaawo. Emabega kawo munange Buchamani yavudeyo n'ategeeza nti ayagala kubanga akoma mu nkambi eya Nuupu. Jukira ono bamuwako obwa Vice President ebiseera biri mu ghetto era nga omukulu Kyagulanyi Ssentamu yali president wabula ono mbu obuvunaanyizibwa bwe teyabukozesa bulungi era omukulu Kabaya avudde n'amutegeeza ssebo totawaana akristi funayo akuma kemberenge otandika okugenda okwekolera akasimbi. Kabaya agamba omukulu no Buchamani singa akoma mu nkambi ya Nuupu muganda wange agenda kukola ngambega. Jukira mwaka 2026 tugenda kubanga ate tufuna
tufuna akalulu era tugenda kubanga tulonda president. Kitegeeza munange government eriko egenda kwetaaga bambega abagenda okubeera mu nkambi eya Nuupu okubanga ate batwala amawulire. Kale Kabaya agambye ono singa adda mu kibiina ekya Nuupu agenda kukola nga mbega era nawa Bobi Wine amagezi namugamba nedda towesembereza omusota ogubanga gwali gukulumyeko muganda wange ne olaba omuguwa obukirawo. Kale embeera weti weri ku side eyo. Right now, when you consider the numerical strength in the parliament, they are considering us as third in the parliament. Number 1 they say it is NRM, number 2 they say it's NUP, number 3 it is FDC. Lord Mayor Elias Lukwago, omulamwa gwa omutuufu mulamwa ki? Omulamwa gwa mwe kulwanira namba nti Nuupu yali mu namba 2 gwe lwaki oli mu namba 3 mwagala kuba ba leader of opposition mwagala kukyusa buyinza. Nze mbadde mmanyi wembanga ffenna omulamwa gwaffe gwa kukyusa buyinza lwaki FDC tekwatagana ne Nuupu ne mutula ne muteesa nti 2026 tuleete omuntu omwe avuganya kuba president dhani ate okudda mu kulwanira ennamba nti ate kati fa FDC tuli mu namba 3 nti ate kati Nuupu yali mu namba 2. Kitegeeza mmwe muli contented n'okubeera ba leader of opposition mu namba 2 ne bannayafuzi be Uganda mmwe mulimba. Nze mbadde mmanyi ennaku zimwe mugamba nti United Forces of Change mugenda kwegatta ne kati ate tulaba ebintu bye mulimu birala nnyo buli omu alwanira kafo. Ekifo ky'okulwanyisa okufuna obukulembeze obupya nti tulwanye tuggyeko President Museveni ne NRM ate mmwe muli mu kulwanira bifo nti lwaki Nuupu eri mu namba 2. Ne Lukwago mudibaza nnyo ebyobufuzi bye Uganda. Lukwago lwakuba na Uganda mwabakwata layini ne simwe bantu batuufu balina kubanga muli bakulembeze be Uganda oba simwe bantu batuufu kwa opposition ye Uganda kuba namwe muli mu opposition ye Uganda kufuna mu ssente na kubeera bulungi si kuyamba bantu. Buno obuddo ngamba otya nti lwakuba Nuupu eri mu kifo kya kubiri nti leader of opposition neba center of argument mu FDC really mbwe ate ffe tuli mu namba 3. Bibino bye mwakola mu DP ne mugidibaga yonna. Buterevu mukwano gwange no nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwotanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobola okubanga mnange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankumire mweraba.